tunoonya ku mukyala Grace Khan naye okumunoonya tekitubeeredde kyangu wabula Grace Khan bannange yakola wuno tumusanze Grace Khan nga tusanze okulaba the diva oli mukukola oli mukola bannange si yonna eri kuggulu gamba otya Grace okoze kamera oli mukufumba okola ki tubale tulina okunoonyaako mama grana ogamba otya Grace niwonyirira nga wakola sinyirira mbadde ki nanyo omwana w'obuwala naye manyi okufumba Grace Khan sifumba mbadde ki balabako webale kusanyuka naye tekibadde kyangu mbadde saagalira kubalabako naye lwakuba ngambi webalabire nembeekangira wano simanyi mukikoze mutya naye ng'ateyize musaze ndipisempisemuko tusanyusa okulaba wabula tubadde twetaagamuko katayimu twogeremukko ne mama grana Grace Khan the diva katayimuko ngenda kabanye maani mbadde njalakulira omuwala gakulya katinitini naye omunsi gyemukamira abantu nedda yetayimu tukufunye naffe tusobodde okufuna omanye tukusanze no muzikalina zimashoni teri mashoni eno waggulu bino bintu bya bulijjo bafani bange webankolako nange nga nekola mu mulimu mu magezi naye baba wakola Grace Khan wakola wano kiraga gigi agenda oba kunywa ki kozi amaze okunywa amata I think nange mundeke mumale gandeka nteeka kamera naye ate bwemubamuze you're welcome Grace Khan no Grace Khan Wanji wakola sina binakola nga bafani bange ogamba otya mama Gigi ndi wano naye agala obuwala mulina tawulabika bulungi abadde kingalabiriro ensonga zonna bannange simanyi bannange leero omulogo wakufa abalogo bo bakukyekingako babeerawo awo nga baagala okunumbagana naye nze ate he's calling me hello ngena kuddira muzeeyi badde nkyalina abagenyi bange abankyaliddeko wano Gigi is here we're doing fine Ghana do you still want more mommy Gigi do you still want more njowa tewalese bemba genda ofune wali kabebi Grace Khan tubadde twetaaga okwogerako naawe olunaku lwaleero tuwemu katayimu tukusanze oli bize tetugaanye naye tubadde twetaaga twogeremukko naawe bigambo 2 3 4 5 era tubadde bamukisa tulina nubaffe tusoose okutusanga olunaku lwaleero era mbewunyiza nnyo naye era mukama mulungi katonda aba ne timings n'ensonga lwaki maybe abaleese wano omanyi ffe tulina okubanoonya Gigi abadde kyatwekanze atulabe nga tuli bapya ayagala kwebaka naye ate kati Grace Khan tubadde tuzze kwogera ku mbeera eyo etambula gye twalabye wakambu wadde kati okuba omuntu watusuubiza otukuba ennyondo ogenda kututta nja kuzibagonda if it's about Gigi I'll do but nekyera njagala bambeko kwetondera abantu abalungi bange abalungi abafanzi bange olulimi lwe nakozesezza luyinza okuba nga tulabadde lulungimu kantuleko wano buzibu munnemerako nyinza okuba nga nakozesa mu lulimi lwe olutanyumye naye nsaba kunsonyiwa bwabadde busungu I think buli maama ekyo aba asobola okitegeera nti omwana ekyenda ekyo kiba kirala tosavaayo eri gwe n'omala gava erimbojje otabuke kwegamba oyogere ku mwana wange olowooze mu mba ngenda kusirikira busirikiza ekyo sijja kikola nze nga Grace Khan bane baganda bange abanjagadde tour maybe investments and what I'm really sorry because it's all really harsh but it is because omwana oyo bwe bulamu bwange I had choices lwaki namuleeta ku nsi nakisalawo kati saagala nnyo judgment saagala nnyo omuntu aponchinga nnyindo ye
ate mu mwana wange ebirala byonna mu bikole bannange naye ate ekikwatagana grana nja kubeera mubi nnyo naye ate sirina tabu bambi bwe nakozeemu olulimi olukyamu I'm really sorry. Kati Grace, yes, ebigambo bye twasinze okuwulira olowooza lwaki abantu abasinga obungi baagala nnyo okumanya mutwaleko mu kisenge yeebake Grace, yes, olowooza lwaki twasinze okuwulira comments ng'omaze postinga ekifaananyi ky'omwana oyo olowooza lwaki abantu baagala nnyo okuwulira taata w'omwana oyo olaba otya ng'omubalaze ne bakkakkana omutima? With time I'll do that. I mean, lwaki taata w'omwana baagala okumulaba nga nzimama we wendi ate nga bafaani bange bakyasobola okumpa kwegamba bampa support. I'm a proud single mom ate era I think we are comfortable with who